okusaba n'okusiiba okubeera effective okubanga kukoze mu maanyi. 1 oteekwa okubanga okitegedde nti oli mu mukwano ne Katonda kyekikusiibisiza. Ekyokubiri oteekwa okubanga okitegedde nti ekikolwa ky'okola kyakukkiriza. It is an act of faith. Okkiriza bukkiriza. Ati olw'okukkiriza olumu enjala n'ennyonta. Era Bayibuli egamba tuli bannamukisa abalumwa enjala n'ennyonta nga tukkiriza bukkiriza tetuna na kye tulabyeko. Number 1, praying and fasting, whether it's 1 day, 3, 4, 5, 10, 42 like we are doing, it is out of love and faith. Number 3, kutereeza bulamu. Kyovulaba omulamu Mukama gwe yatuwa gwa reclaim, tereeza obulamu. Dawudi yakizuula nti omutima omulungi gugenda gumuvaamu. Ne yeenenya Zabbuli 5:1. Ne yeenenya nnyo n'agamba Mukama nti ekibi kyange kibeera wakati wange naawe bulijjo. Naye ekizibu kye kino mu kwonoona mmange mwe yanzaalira.